to concentrate. Allah in a more, baby, no more bait. I'm gonna walk to the end of time with you, girl. No lie. And I'm gonna walk to your mama. Sure. You go. I don't lie. I'm gonna walk to the end of time with you, girl. No lie. And I'm gonna talk to your mom and papa before you go. I don't lie. Would you still love me? Mwaninga mugende binje bikanga. You stay my side. You get down your nyamiza. Nenga nampija. Would you still love me? Nambadde mwagalwawo. Nenga nebogere binjo gamba no. It's my boy. Yabono. Pepe tebikyatutiisa naawe. Ne bw'oyogera kiga njagala omuntu wange mukono tolina ky'oŋŋamba. Era ekisa kituuka butuusi nga nze akukooye. Naye si lwa kigambo. Ngonkoye. Nga nkukoye nga nze omuntu ne si lwa kuba ebigambo baabi mukwano okoowa. Okowanga mpisa mbiwa era nkukoowa lwa mpisa mbi nawe oba onkozeeko empisa embi. Okay, that is the project yamwasookera ddala okukola. Ye project ey'okubiri kwe namusayiningidde ddala. Eyasooka nasooka nemu oluyimba ne tukola naye Butterfly. N'akola bulungi, oluyimba ne tutambula bulungi. We twayingira COVID awo nga oluyimba lukoledde ddala bulungi. Naye kati COVID n'agenda agiragiramu kati oluyimba lwe twazzeeko after ngamaze omusayingira ddala. Eno ye project ye esookedde ddala ng'ali mu Divine Touch Entertainment. Wafudde ku kyogamba nti kansayiningeyo omuyimbi. Ekibiina kikuze kyetaaga abayimbi abalala. Of course. Wasinzidde ku kino? Of course ekibiina we kituuse kati nti nkibaddemu nzeka okumala emyaka ena wale ntandika okuyimba. Naye bw'otuuka wotusolaba nga buli kintu kyetaaga ng'oyinako abantu b'otambula nabo. Naye nze lwakuba si papa nnyo y'ensonga lwaki olaba nti mbadde segezezaako nnyo okusayininga abayimbi. Nze njagala nnyo omuntu okusookera ddala enneeyisa ye. In the first place nga sinaba kuzuula kintu kyonna. Enneeyisa yo is number one. Talent ne bw'onooba ogiyina ng'enneeyisa teriiwo tetujja kutambula bulungi. So bwe mmala okutegeera enneeyisa yo then ekyokubiri ekikuyimirira talent yo weeri byebyo. Kati noweesanga nti muvubuka alina talenti ye olwedde musajja akola emirimu gye teyeeganya mirimu nti kubanga ayimba alina akayimba akabadde ku TV nti mpete ebadde ekuba no. Omusanga mu mirimu gye n'akugamba omanyi mukama wange leero ngenze kukola mirimu gyange era n'omusanga ng'akola. King Davis akola mirimu ki egyo? King Davis yasoma plumbing asiga paint. Okay, plumbing na paint. Akasente mwekali. Akajolinamu. Sofa bitambudde bitya? Naye nga ddala olinamu. Yes. Sofa bitambudde bitya? Si Bebe. Yeah. Tunyumye emboozi onkutula mangu. Ndongo tukuba tutambuza ate kati amaanyi waliwo aseesaamu kati. Okay. Yeah. I believe kijja kuba. Ebintu gy'olaga olengerayo. Yes. Okay. Chris Jones, njagala twogere ku Federation. Oli muyimbi ebbanga liweze ng'oyimba. Ye kati emyaka ogenda mwene? It's now 5 years I can say because I'm making 5 years in August on 3rd. Kati mbala myaka etaano gye mbambala. Abayimbi bagenze mu meetings ez'enjawulo batugamba nti gye balaga balabayo ekintu kitambula. President ye Kenzo, Vice we ye Shiba, bali mu byensimbi Bebe n'abalala naye batugamba okusinziira nabadde ne yalidde eggulo nangamba okusinziira ku meetings babeera ebyogerwako ekintu kitambula naye sinnakulako mu kifaananyi oba gwe siraba nga bwe nabadde siraba yalidde. Bobi Wine wamulabyeyo? Samulabyeyo. Nubian yabaddeyo? Nedda. Miki yabaddeyo? Anti sinnabafuna nawe nabafuna nja babuuza kati nfunye ggwe. Akati nze singa omulamwa ogukulembedde Federation eyo nga guli nnyo okukuzimbira ku bantu abatuwagira dde in the out okulaba embeera gye bayitamu okuba tusobola okuyimirira nabo. Naye bwe ndaba nga abakulembedde be basajja abayina olusi embeera tetunulidde nnyo omuntu wa wansi. Nze nga Christians ate abadde mu meeting wategedde otya nti neki ebigendererwa tebiri nnyo ku muntu. Christians musajja eyasomako asobola okutunula ekiri ku media n'alaba ekiri ku mawulire n'amanya. Nze bwe mmanya nti no Bebe Kulu akutte ekisawo ky'essente ye treasurer. Kale wadde yakola PCM naye nga teyagiguza na ku senior 6. Kati nze ate accountant yo tasobola kuntwala. At least they would look for expertise.
nti omuntu ono gwe tulonda asobola kino. I'm an accountant by profession. Kati bw'otunuulira omuntu because yakolako okubala ate n'akugwiramu 5 n'omuwa ekisawo so kati nze Christian era ensonga za federation yonsuubira nti zirina kubeera nga zikola ku muntu wa wansi nze nsuubira zirina kuyamba abayimbi weebale nnyo kisaawe nga tetunnaba kulowooza tulowooze nti ekisaawe fine tuli mu kulongoosa ekisaawe but in the first place kye tulina okusooka okuteeka ku bwongo muntu kyona afuula Chris Jones okuba Chris Jones ye mukyala ali waneeno mu katale ekaleerwe ye muntu oyo ali mu kawooteri ke afuna emitwalo 2 olunaku n'anonyako 15,000 n'alaba Chris Jones ekiro mu kivulu n'omusanga ng'akubwa kibooko za nkuwa musolo gwatanasasula because tanazifuna n'otova yogamba nti kyemukola kibi so situnulira mbeera ya kugamba nti tukwate sente tubagaggawaze naye ensonga ezibanyiga tuvengayo ne postinga post noga nti Bebe kunaga nti efuga 2 susse mu Uganda that's enough kitegezo yimiridde nabo naye bavanoga nti Uganda eri bulungi nnyo abantu bonna abagagga biki okitegeera oba toyimiridde na muntu oyo kati nze mba siri naawe mu bufunza tugenda kulabayo mu federation tonsuubirayo mugendo gukulese bagenda kwabafuna copyright omugendo gugende bagenda funa no copyright olunaku olwaleera nti copyright njagala bagifune bonna bamaze okugifuna kiri nti bamaze okugifuna waliwo ekiyinza okujja nga ffenna kisobola okutugasa ekyo tuli kibabalako nti bakifunye naye bwe ntunuulira ng'omuntu kyakulembeza tufuna tutya ssente Chris Jones ndi musajja atali mugagga naye ndi musajja anoonya 10 nemanya nti wenkifunye ate nja kigabanako n'omuntu mala yensonga lwaki leero nze mu bbanga lyemaze mu industry so okugamba nti ndeseyo waakiri omuyimbi ne mukolerayo waakiri audio ne mukola video ennungi nga bola video empeta eyo video ya ssente nyingi naye nze njagala ntunuulire ku bano bonna abeetuumye eyo ombulire nti gundi akuttani namuga nti ono mwana kamuteekemu ssente nga zange azijja mu nsawo ye so nze sifaayo enkya King Davis ne bwafuuka nga ye musajja asinga obunene mu Uganda alikijjukira nti omusajja oyo gwe mulaba eyakaddiira eruweero omusajja oyo ali mu Uganda nga nze nabuuka nengere Nigeria oyo omusajja yandaga ekkubo nze ekyo kyenjagala kale omusiime Paul Saka abayite ennaku z'omwezi nga 11 ogw'omukaaga wali ku Serena Hotel okumuwagira mu 33 years of Paul Saka aba obis ne ba ogis mwena abeyasomesaako mwena n'abantu abalala ffenna tujje tumbeerewo tumuwagire emitwalo giri 10 abayizi emitwalo 5 emmeeza ya miliyoni 2 yita ku noti 752 97 17 58 obeere nga obuukinga sibula batulaba mu sekendi emu Davis nyongera okwebaza abatulaba mwebale kutuwagira bampita King Davis osobola ogendayo YouTube yonna nkozesa King Davis nokebera ennyimba zange zonna nyonsangayo mwena Bannayuganda ababadde nga kwe muli akaseera kano nga mulaba nze ekyenjagala okubasaba kwe kutwongera okutuwagira n'ekisinga obukulu mu byonna mwongere okwaniza King Davis ono mu industry kubanga mbaddeyo ne bafaani akiri abatonotono naye njagala mwe ababadde bampagira namwe mumuteekeko amaanyi gammwe ate naawe abatenatuwagira otwegatteko tusobole okugenda mu maaso yenze Christian. Thank you so much. Mwebale kula BBS Telefina, mwebale kula program tucha chancho, lunaku olwencha, tugenda wa Mr. Tsemakula 46 ku Serena Hotel, emitwalo 10 ofuna tiketi ye, ate bwe tuna avaawo, zengenda kusooka wa papa, bwenvayo, ate nkwate olugenda ejinja, na yo tuyina okubeera nga ate. Tusanyukira wa namwe BBS at 47, at 7, tugenda kubeeraawo ku the Fantasy Bar and Lodge ejinja. Nze Florence Nampijanga, bagala.